Amusizaako yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo. Uganda bagitaddeko akazito oba gavumenti ya Uganda eri under pressure olw'eggwanga lino erya Irish baliyite Ireland. Bagitaddeko akazito olw'okuba nga bagenda mu maaso n'okwata abeekalakaasa mu ddembe era eggwanga lya Uganda, gavumenti ya Uganda eteereddwako akazito era bwe njogerera eri under pressure gw'omukwano gwange ali eyampuliriza. Nkwanirizaako nnyo webale kwekumira ku UG Updates TV. Bw'atanaakuba ng'osubscribinga nkutegeeza genda maaso n'oba ng'osubscribinga, sharinga, commentinga. Ntegeeza gwe yenna atannaba kubanga osubscribinga ku channel eno kutegeeza nti nno ogenda maaso n'okubiriza banno tusobole okuba nga tuteekawo ekigambo ky'enkyukakyuka. Mbaanirizaako nnyo, mbaagaliza weekend ennungi, nkiwa abasinga muli mu ggandaalo. Kakati mukwano gwange gwe ali eyampuliriza saagala kukuliisaayo. Uganda nga bwe tuzze tulaba enfunda eziwera okuva luli mwezi oguyise eggwanga ligenda lifuna okwekalakaasa. Buli kadde tufuna abeekalakaasa abapya ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Tujjukira bulungi nnyo okwekalakaasa okwaliwo nga bamakinga ogenda ku paalamenti y'eggwanga Uganda nga basinga we babwevinga press cards nga bagamba nti Sipiika Anita Among alina okuresigninga. Embeera eyo yaliwo, bangi baakwatibwa, bangi baakinyuzibwa, baasibibwa, abasinga ne bayisibwa ddala bubi nnyo. Kuba tujjukira bulungi nnyo gavumenti ya deployinga amagye mangi, security platforms ze yayiwa mu kibuga, yayiwa battalions ku kibiina kya National Unity Platform ne bayiwawo battalions z'amagye, security platforms nga tewali akkirizibwa kuyingira wadde okufuluma. Embeera eyo tukyagijjukira bulungi nnyo we yaliwo mu ggwanga lyaffe. Kaakati eggwanga erya Irish livuddeyo kubanga jjukira nti nno lye limu ku ggwanga nga li donors mu Uganda. Livuddeyo nga lyagala okumanya lwaki gavumenti ya Uganda yagezaako mu maaso n'okuba nga ekurashinga anti-corruption protesters. Lwaki yagezaako okuba nga ekwata oba nga yeesimba mu maaso eri abo abaali bagenda mu maaso n'okwekalakaasa, ng'egenda mu maaso egamba mwagenda mu maaso n'okuba nga mubakurakinga, mugenda mu maaso nga mubakwata mubateeka mu makomera, ate ng'agamba nti so nga buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuba nga bayisa effort zonna ennungi, embeera zonna ennungi munnansi asobole okuba nga yeeyagalira mu ggwanga eryo. Kati agamba eggwanga libuuza lwaki mwalimu batokyali nga waaki mwabasiba, lwaki mwali mugezaako okukwata abaali bagezaako okwekalakaasa. Bino nno ebiragiro oba ebibuuzo byalweyizingiddwa ambasada wa Irish mu Uganda amanyikiddwa nga Kevin Corrigan mu miitingi gye babaddemu ne minisita owa Foreign Affairs Jeje Odongo ku Minister Headquarters mu Kampala. Bwe babadde mu discussion eno, ambasada Kevin Corrigan yasabye okutegeera lwaki peaceful Ugandans, bannayuganda ab'eddembe, citizen
Lwaki baali bagezaako okuba nga bakwatibwa? Lwaki bannayuganda baali beekalakaasa mu mirembe? Abaali tebakutte wadde ejjambiya akasoosi ak'embazzi, tebaakasuka wadde n'ejjinja n'erimu. Lwaki baali bagezaako okuba nga bakwatibwa? Bino yabibuuzizza nga bali mu meeting wali eri ku minisiti, ku office minisiti, ku headquarters wali mu Kampala, nga bibuuza Minister of Foreign Affairs Jeje Odongo. Lwaki mwali mugezaako okuba nga muba tochalinga, muba detaininga? Ng'ate agamba so ng'ate ddembe lyabwe ng'abantu oba kiri mu constitution yammwe, ddembe ly'obuntu okuba nga lisobola okuba nga li-expressingibwa, liragibwa okulaba obutali bumativu bwabwe ku ebyo ebibi ebiri mu gavumenti ku lw'enguzi. Irish yamusomedde statement mu minisitule nga batudde mu meeting. Mu kuddamu minisita Jeje Odongo yazzeemu ambassador Kevin Corrigan mu ngeri bw'eti nti bwe baali nga beekalakaasa, okwekalakaasa kwali kugenda mu maaso, ensonga ennungi zonna ezaali ziteekeddwawo okuteekawo demonstration against corruption, funyodde nti gavumenti okwekalakaasa nga kugenda mu maaso yafuna amawulire nti waliwo foreign elements mboba ba foreigners abaava amawanga amalala abaajoyininga okwekalakaasa kuno, nga balina ekigendererwa nga baagala kuorganizinga kwekalakaasa basobole okuba nga bamwamulako gavumenti. Bw'atyo minisita Jeje Odongo we yazzeemu. Jeje Odongo yayongedde okutangaaza n'agamba in fact ekyamazima okwekalakaasa kuno kwalina ensonga nnyingi nnyo, naddala we twamala okurisiivinga nti basiniya abasinga mu government officials baali bagezezzaako okwetaba mu buli bw'enguzi. Kino twagezaako kyatendinga nti nno kyali kibi okyokuba nga bakumpanya public funds ne personal interests zaabwe oba lwa personal uses zaabwe. Agenda maaso n'agamba nti nno nti gavumenti newankubadde yalisiivinga ensonga ng'ezo, naye waliwo ba foreigner elements abaagezaako okupenetratinga, okusalinkiriza ne beegatta mu organization yali egenda mu maaso ey'okwekalakaasa ku gavumenti nga ebamaakinga ogenda ku paliyamenti. Ne bagamba nti nno y'ensonga waaki necessary force eyo yeapulayingibwa mu kibuga n'eteekebwamu okusobola okugumbulula abeekalakaasa abo. Tujjukira omwezi oguyise kyenkana abavubuka nga 100 abaakwatibwa mu kwekalakaasa ne poliisi abaakwatibwa mu kwekalakaasa, poliisi be yakwata nga bagezaako okumaakinga ogenda ku paliyamenti. Tujjukira eno March of Parliament protest yali organizingiddwa n'emu ku bavubuka abato ba ku bantu abato abaali bagezezzaako okuba nga batambula mu August okugenda ku State House nga beekalakaasa olw'obuli bw'enguzi obunyinyikidde mu gavumenti. Bagezangako okudimandinga nga bagamba nti Speaker Anita Among alina okuresigninga mu position gy'alimu, entebe n'agiteera abantu abalala ne bagikwata kubanga yali mulemi. Demonstration eno yayita okubanga kugamba ekigendwa kyayo yali egezaako callinga ba backbenchers mu commissioners ba parliamentary commissioners basobole okubanga bateekawo resignation yaabwe balekulire. Jjukira nti nno bano ba commissioners abaagabana akasiimo 1.7 billion
omuli Mafias Mpuuga Sserwaije Cissy wamu n'abalala eggwanga lyali bataddeko amaaso ne High Court yali tevuddeeyo kutunuulira nsonga zino eza Service Award, so ng'abantu ba bulijjo bannaggwanga be balina okuvaayo okuba nga batunuulira ensonga eno. Newankubadde mu kwekalakaasa kuno Jeje Ddongo agenda mu maaso n'okwogera nti security force ya deployingibwa ngeri heavy okusobola okuba nga egugumbulula abeekalakaasi. Ye agamba nti nno bano abaatwalibwa e Luzira mu makomera amalala mbu baali key element abaali bapenetrating okuva mu mawanga ag'enjawulo nga bagezaako okwegatta mu beekalakaasi wano mu Uganda, ekintu kye tutaategeerako oba kyali kituufu. Kati bwe njogerera gavumenti ya Irish etaddeko akazito ku gavumenti eya Uganda. Kati gavumenti ya Uganda eri kazito, eri ku pressure. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, nyongera okukubiriza nti no gwatana kubanga osubscribing agenda mu maaso obere ng'osubscribinga. Agaliza weekend ennungi, tugenda kubanga tukomawo tuweerabirako nakadde.